omwoyo wa mukama bw'otatukulembera tetulina kye tusobola kukola ku bwaffe. bayibuli egamba abakulemberwa ggwe be baana ba katonda. tugolodde emikono gyaffe enkya ya leero otukwate otukulembere otulungamye mu kkubo ettuufu otulungamye awatuufu we tulina okugenda otubikulira enkwe z'omulabe setaani kubanga bayibuli egamba nti gwe mubikuzi w'ebyama omwoyo w'amazima atulungamya mu mazima gonna. n'enkya ya leero nsabye maama tuula ku lulimi lwange oyogere eri obulamu bwaffe otusumulule okuyita mu kigambo kyo ku lwa yesu kristo omwana akatono omulamu. amiina. mwasuze mutya ab'emikwano winmajorine nze nkubuuzaako enkya ya leero olw'ekisa kya mukama tumwebaza n'olwaleero alutuwadde. Haleluya. Morning glory yaffe nno olwaleero tugenda kusoma mu kitabo ekya Deuteronomy oba ekyamateeka. Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 13. ekyamateeka 10 olunyiriri lw'e12 okutuuka ku lw'e13. katonda waakwagaza ki gwe mutwe gwaffe enkya ya leero? wange What does the Lord your God require of you? Katonda wo akwagaza ki mu kristaayo gwe mulokoleddwe? abantu bangi tetumanyi na katonda kyatwagaza both mu Collins ne mu bulamu bwaffe obw'obulokozi n'obwa bulijjo. nagwe oli awo tomanyi na katonda kyakwagaza. ate nno tuli bangi. mukama waffe omulungi yeebazibwe. naye olwali tugenda kumanya katonda waffe kyatwagaza. obadde okimanyi nti waliyo ebiri general ng'ekyo kyo buli mukristaayo buli mulokole olina okubeera nakyo. mukama waffe omulungi yeebazibwe. ne wabeerawo ebiri pasono nga mukama gwe yayita okuba omusumba ate gwe omuyimbi takwata kuwulira beyimba siyinza tendereza abantu basumululwe. mukama waffe omulungi yeebazibwe. ndowooza enjawulo tugifunye tugezaako gifunaawo si kyekyo bamikwano. agambye bw'ati mukama n'aŋŋamba nti golokoka otambule ku luguudo nsoma verses 12. ne kaakano Isirayiri mukama katonda wo akwagaza ki? wabula okutyanga mukama katonda wo naye banange luno oluganda lw'abano lwe baawandiika. kale kasitaatambule naye oluzungu wama ngenda gisoma mulindeeko ye. agambye eddoboozi nga mpadde mpulira nange nga ndi wansi nnyo naye kanyongezeeko. Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 13 agambye olunyiriri lw'e12 ne kaakano Isirayiri mukama katonda wo akwagaza ki? wabula okutyanga mukama katonda wo okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. oluzungu n'agamba and now Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways and love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul. To keep the commandments of the Lord and his statutes which I command you today for your good. mukama waffe omulungi yeebazibwe. owulidde awe wali Isirayiri teekawo erinnya lyo. bw'omala okuteekawo erinnya lyo oyongereko ebiddako ng'owulira nti katonda ayogamba ggwe. agamba nti mukama katonda bw'akwagaza ki? gwe Marjorie, mukama katonda bw'akwagaza ki? nkugambye teekawo erinnya lyo. mukama waffe omulungi yeebazibwe. atugambye kyatwagaza is to what? okubeera nga tumutya. omanyi okubeera ng'otya katonda kwe kubeera nga omanyi waliwo ekibi n'obutali butuukirivu. righteousness buba abantu kye batasobola kulaba naye nga katonda akutunuulira munda yo n'alaba nga tosaanidde.
ne wabeerawo ekibi ng'abantu bakulaba nga baba bakulaba tosobola kikola naye nga baba tebakulaba osobola okikola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati okutya Mukama si kukankana n'ogwa mu mabaafu nedda, naye okubeera nti weewala ekibi, nti ne weewaba nga tewali akulaba tosobola kikola. Tulaba Yusufu ye mukyala wa gundi we yamukola ki, we yamukema nti bazotowale n'agaana, naye who was there? No one. Mu nnyumba baalimu bwaba babiri, naye olwali omuvubuka gwe bakukemekkereze bakukemekkereza. Mukama waba takusumululanga ddala ojja kwekanga oguddeyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So ekyo kyatugamba okumutya, tubeere n'entiisa ya Katonda wabula si ey'abantu. Omanyi wayo bw'obeera kati ng'abaana n'olaba nga entiisa ayina y'amaama n'agamba maama bw'abeerawo sisobola kukola kino, naye nga bw'aba taliiwo akikola nga teyeesise namu yadde. Katonda affe kino kyatwagaza nti ne bw'oba nga tewali bantu, olw'okuba nga tutya ye, ne bwe tugenda gye batatumanyi, olw'okuba nga tutya ye nga tetwekkiriranya, nga we still do what is right, we still stand on the truth and say the truth and walk uprightly. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okwo kwe kutya Mukama. Atugambye atwagaza okuba nga tumutya. Kumutya n'ayongerako ki ekirala? To walk in all his ways and to love him. Okumwagala nga tutambulira mu makubo ge. There is one thing I always say, if you love someone, you respect that person, you will hate what that person hates, you will love what that person does. Omuntu bw'omanya nti omwagala, ofuba okukyawa byakyawa n'oyagala byayagala, ofuba okulaba nti otambula bulungi mu kkubo lyayagala nga tomunyiizizza, tomusobezza. Ne Katonda affe kyatwagaza tutambule mu makubo ge ng'ate tumwagala. Tugenda tutambula tutya mu makubo ge nga tuli ba doers of his word, but not only listeners or preachers of his word. Kubanga sometimes we preach and listen to the word of God, but we do the opposite. Ne tukola nga tebiina nawe kweganga bikontanira ddala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba nti abo abamwagala bakola by'ayagala. Kati bw'oba oyagala Katonda kitegeeza olina okutambulira mu makubo ge. The word of the Lord is a lamp unto our feet. Ndowooza ekkubo lyatugamba okutambuliramu lyatugamba okutambuliramu oba oliraba. Kigambo kye kyekituvuga, ye ttaala ery'ebigere byaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye okumwagala. Okumwagala tetugenda kugamba I love you Jesus, Mukama nkwagala nnyo Mukama, ennyimba tuziyimbe nkwagala, I love you my Jesus, deep down in my heart, down deep. Naye nga ebikolwa ddala tebiraga nti bwe tubogerako nti tumwagala. Mukama yeebazibwe. Kuba omuntu bw'oba omwagala owulira nga toyagala kumulumya, oba oyagala asanyuke buli lunaku. Kati Katonda affe tumusanyusizza tutya? Tumutye, kyatugambye ekyokubiri, tutambulire mu makubo ge, ate tumwagale. N'ayongerako n'ekirala, n'ekyokumuweereza Katonda waffe n'emitima gyaffe gyonna n'emmeeme zaffe. Recently musumba wange yali atubuulira ku njiri n'abaako bakabaka ab'enjawulo be yatuwa, naye nga bonna baakola ebikolwa ebirungi, naye ate nga bonna baaliko kwegamba baalina bye baalina in common, naye ng'ate oli bw'olaba waliwo omu bwe yatugamba eyakola ebirungi naye nga si mu kwagala, yagamba si mu kwagala oba si mu butuufu. Kwegamba nga ebirungi yabikola naye nga tabikola na mutima gwe. Kwegamba omanyi okukola okweggyako oba otyo olw'okubanga kino kye nina okukola naye nga omutima tegukikola. Kati atugambye we tuba wa kuweereza mukono tukole okumuweereza, that is right,
then tumuweereze n'emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe gyonna, ekyo kijja kubeera nti mu butuufu bwakyo. Kubanga waliwo omuntu ojja kusanga abantu nga tuweereza Mukama naye nga tuweereza kubanga tulina okuweereza, tuweereza kubanga banasaba tutya tetuweereza, tuweereza kubanga twagala batusiime, tuweereza kubanga naye ng'emitima tegiweereza, tukola ekituufu naye nga si mu butuufu bwakyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Atugambye tumuweereze n'emmeeme zaffe zonna. Omuntu okuweereza n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna tebakusindiikiriza. No. Tebakusindiikiriza nti do this, you just feel it. Omuntu aweereza Mukama n'omutima gwo gwonna, ne department w'olabira nti oli yeekunyakunya gwe oyingirawo buyingize n'otereeza buli kimu, ne gye batakugambye ogenda lwaki oyaayaana. Naye omuntu gwe basindiikiriza ajja nakutuuka alabe ekitateredde agambe nze eyo department si yange, naye nga waali aba akola kwejjako. Kati tulina okuweereza Katonda ffe nga tetumuweereza kwejjako. Ensi zonna ate tunaakola kye tulina okukola. Do it wholeheartedly with your heart and soul. Bw'oneewaayo bw'otyo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna, ogenda kutuuka nga oba mbeera ki nga tekusaagasaganya kujja kukuweereza Mukama. Naye buli w'onooweerezanga nga oweereza kwejjako kutuusa mukolo, enkuba bweneetonnya ng'ogamba nze si ku bwankuba, omusana ekunayaka ate mungi nnyo, tolina transport, tojja nakutambuza bigere, genda kuweereza Mukama. Lwaki? Oweereza kwejjako. Naye bw'onoowaayo omutima gwo gwonna n'emmeeme yonna okuweereza Mukama, oba enkuba etonnye kama mbaya ni mbaya, oba omusana gwase kama mbaya ni mbaya, oba bakuvumye osigala okyaweereza Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lwaki? Owaddeyo omutima gwo n'emmeeme eyo byonna. Ebyo Katonda biri bimeka bannaaye? Bino biri general. Nakuwaddeko ku example nga ntandika nti waliwo ebiri personal, but these are general. Mukama abitwagaza. Nagambye bw'oba osoma tandika, and now Marjorie, what does the Lord your God require of you? Teekawo erinnya lyeyo. What does the Lord your God, kati tekugamba nabo oti what does the Lord my God require me of? Katonda wange anjagaza ki? Besides your calling, ojja kudda mu calling y'obeera omwo ng'ebirala obisudde mabega, ng'oli mu calling yo but you actually do not love him. Calling yo gikola bulungi, abalala bagiraba ogitambuza bulungi, naye nga you're doing the right thing but not rightly. Kubanga ojja kuba omutima gwo n'emmeeme eyo nga togikoze eki, tobiwaddeeyo. Atugambye number 1, atugambye tukole kya, tutambule mu makubo ge. Nedda, ekisooka tumutye, tutambule mu makubo ge, tumuweereze, tumutye, tutambule mu makubo ge n'okumwagala, tumuweereze n'emitima gyaffe gyonna n'emmeeme zaffe. There are 4 things: loving God, serving him, fearing him, walking in his statutes. Ebintu bina bwe biti bwe tunaabikola eggulu tugenda kulya essogga nga tetulina natugamba kati abaaye mulagawa, wabula obukimu nga kyesigawo esezi nga tuyitawo nga bakungu. Nsaba Mukama atuwa ekisa enkya ya leero, atuwa ekisa ekyokumwagala unconditionally ngaffe bw'atwagadde mu bubi bwaffe, naffe tumwagale. Atuwa ekisa ekyokumuweereza nga tetukutta kumuweereza naye nga twongera kuyaayaana. Nsabye omwoyo wa Mukama enkya ya leero otujjuze entiisa ya Mukama, nga ne waba tewali atulaba, nga tuwulire nga tuli convinced not to do wrong oba not to sin. Omwoyo wa Mukama nsabye era otuyigiriza amakubo ga Katonda.
mu linnya erya yesu kristo omwana watono omulamu abanjagalire yesu